Bannaye bino byewuunyisa ate nga bituufu, kubanga ebiseera ebisinga omuntu oyinza okubeera ng'oliraanye omuntu gw'okubeera ku lusegere lw'omuntu ne kikulowoozesa nti gw'oliraanye munno nnyo. Abaganda balina enjogera egamba nti bw'oliraana omulangira tekikufuula mulangira, naye bangi enjogera eyo bagibuusa amaaso, bo ne beerabira ne balowooza nti okubeera ng'oli ku lusegere nnyo lw'omuntu afuuka nnyo mukwano gwo. Twalaba abantu bangi abaalinga mu kibiina kya NUP nga batambula n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye olw'embeera ey'obusente obutalina bwe bwenkana neebaleetera okukyuka emitima era ne boogera bingi nnyo. Bashbaga Kato, babasajja Mivule, Babajjo, Bafulufiga, ba Catherine Kusaasira, baserebbu bangi nnyo abantu abaali abamanyifu nga bakwatagana nnyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'olw'obusente bwe babalimbalimba nabo mu biseera eby'akalulu, munnange bwe babakyusa emitima ne babeera nti bakolera gavumenti eyali mbuyinza ebiseera ebyo, kwati yava kudda. Abantu baasalawo ne balonda abantu be baagala. Sijja kuga nti nakati ekyali mbuyinza wadde nga yo yeerangirira nekimanyiddwa lwatu nti si yeefuga. Bantu baagijjamu obwesige ne bagijja mu buyinza. Munnange nno mu kubalimbalimba n'obusente bwe baabawa abantu abo benkugamba, baatandika okukola emirimu egy'abantu abo abaali mu buyinza. Mu kutandika okukola emirimu balowooza nabo kibafudde abantu abanene, kibalowoozesa nti mu State House basobola okuyingira nga bwe baagala. Sinakindi okulowooza nti abantu abo be bakolera baasuubira nti bayinza okulowooza nti babalinako oluganda, batya nga buli kye bakola beesuulira gwe nagamba ani anaatugambako, ndaba tukolera gavumenti, banaatukola ki, ndaba tukolera Museveni. Ebizibu nga bye bitamanya nnyumba mbi. Olunaku lwakya lumu Ashbaga Kato ne babuloga banne bonna bayisima baani buli yali akolera NRM, emikutu gyabwe gya Facebook ne gigibwako ku mpewo ne babeera nti tebakyalinayo bayiiyiza. Jjukira ebiseera ebyo baalinga babuloga, gwe mulimu gwe bakola ne basasulwa ne bafuna kasente. Bwe baggalawo emikutu gyabwe egyo naye ba gavumenti yabasigula tekyabawo wadde nusu 11 lwa nsonga yakuba nti tebalina kye bakolera gavumenti. Munnaaye ekyo ekyanyiza omukulembeze nga ne Facebook ye yennyini mwe yalugendera eyali omukulembeze w'ebiseera ebyo Pulezidenti Museveni kyamunyiiza nnyo n'awalirizibwa okugjako Facebook yonna ku bannayuganda bonna abaali bagikozesa, ng'era asobola ojja accessinga olina okubeera ng'olina VPN gw'osobola okuba ng'osobola okwaccessinga Facebook bulungi nnyo. Naye ng'eza bano bamaze oziggalawo completely. Ekyo tekyamumalira, yasigala yeewuuba alowooza nti ssente anaasigala afuna ez'obwereere zaatakoleredde, era ng'avimba alowooza munene nnyo ate gwe omuntu akolera Museveni. Bwadde buli olwo bwe baggalawo eggwanga kafyu atandika ssaawa emu, baggalawo eggwanga lyonna teri kuddamu kukola mirimu gye wadde okola mu public, tolina kutambula kisuka ssaawa emu. Yalowooza mutabani wa munene bamusanga ejjo ava oba yadde avaawo gy'azungira eyo, ssaawa ziri 4 gwa kiro. Abasirikale bamuyimiriza bamugamba we nani kuja apa, teyaganye ng'ayimirira. Bamubuuza ovaawa, abaleetako essagaliko mumbuuza ngaani, waliwo atamanyi mu Uganda wano? Nze Ashbaga Kato nkolera Pulezidenti Museveni. Munnange nno bano tebabimanyi ebyo. Ekyatuuse ku muyaaye baakubye oli, bamugamba tukubuuza ky'okola ssaawa eno wabweru otunyumiza nti okolera Museveni. Gala amateeka Museveni yagateekawo, oba g'okolera olina okugagoberera okulaga nti omuwa ekitiibwa. Munnange nga bakkakkana ku Ashbaga Kato nga bakuba amannya 4 mu kamwa nga essaawa eno wenjogerera temukyali, bagayiye. Era yatwaliddwa mu ddwaliro nga ye atugamba embeera gy'alimu mbi nnyo. Nembuuza nti abantu b'okolera waliwo eyavuddeyo okulondoola lwaki wakubiddwa, oba waliwo omusirikale yanenyezeddwa lwaki yakubye, oba waliwo ensonga etegerekeka nti wadde ova ku mirimu mitongole nga giyamba ggwanga nga bw'ogamba nti okolera gavumenti. Kale nno abavubuka okwessa mu mbeera eyo nti kubanga gundi yansigula ninakola kye njagala sigambwako kuba nkolera gundi, ojja mukolera yeesi weebale nnyo naye takumanyi. Kuba essaawa eno obuyinza Museveni bw'alina singa yavuddeyo dda n'abuuza abantu abo lwaki mwakubye mutabani wange, naye yeesirikidde kuba kimanyi batuufu badde mu mateeka. Mwe temulowooza nti muli waggulu w'amateeka nga bwe mulowooza nti ensi mwagifuula yammwe, si bwe kiri. Kati musajja wattu ono byebyo byamuguddeko. Olwalabye nga tayambiddwa, teri avuddeyo kumulumirirwa ku mbeera gy'ayisiddwamu, alangiridde ayawulidde NRM olw'obutamufaako, ali mu ddwaliro apookya, talina ssente
za kumulabirira, naye tannafuna muntu n'omu amudduukirira nti oba muweeyo omunogo nnusu guyambeko kusasula ku bbiiru y'eddwaliro. Kati nga kyebuuzibwa, bwe yali agenda mu NRM tewali yamuyita, yasalawo ye mutugamba yatugamba teri yamuyita, yasalawo nga ye omuntu olw'okwagala kwe n'obulungi bwe yalaba mu Pulezidenti Museveni n'alaba nti ateekeddwa okumuweereza ave ku bano be yayita abayaaye. Munnaaye saawa ya leero abayaaye tebakubwa, ye gye yagenda sayidi akubiddwa tayambiddwa, asazeewo okudduka mu NRM, tannasalawo kibiina nti kyagenda kuddamu, ali mu bbanga ng'agamba gavumenti obutamufaako kye kimuleetedde okuvaako waya. Abadde awagira nnyo NRM ng'agyagala nnyo emuli ku mutima ne gavumenti ng'agyenyumiririzaamu, naye kino kyemulaze kimuyambye okutegeera embeera z'abantu. Naye nno nga bazze babalabula emirundi mingi nti omuntu gwe mukolera si munnammwe, omuntu gwe mukolera abakozesa bukozesa, agenda kumala abasuulewo. Saawa eno nkugambye tebakyalina kye bakola, emikutu gyabwe gye bakolerangako ssente gyaggalwawo gya Facebook. Kati babuloga bakyabukolera ludda weewaani, ani agenda okusasula nga tokoze? Ono ekyamukubya mbu yali agenda ku ofiisi za UBC TV ekiro ekyo, ne tutamanya ensonga zeerano nayo mu budde bw'ekiro obwo, oba yali agenda ku UBC kola ki, oba yalinayo show gy'agenda okukola, teri amanyi. Ye ensonga ze yabawa kimu, mbadde ngenda ku UBC TV ne bakuba embwa. Kati ali awo alaajana, alangiridde tayagala kudda mu NRM, tayagala kuwulira kigambo kyonna kikwatagana na NRM. Kati kyebuuzibwa, asazeewo wa busungu kuba nti yakubiddwa, asazeewo okuva ku mbeera gy'ayiseemu okumala akabanga nga tafuna wadde ekikumi ekikyamusasula okuva mu gavumenti gy'akolera. Kiri kitya? Situmanyi nsonga emusikiriza. Ekyo ne ŋŋamba kiwe banne bonna ekyokuyiga, bonna be yadduka nabo okuva gye baava mbu badduka mu NRM, kibawo ekyokuyiga nti babakozesa bukozesa, babaagala muli balamu, babaagala muli bulungi. Teri agenda kuvaayo akukwatira ssente akuwe, naawe bolowooza okuwa be basinga okuzeetaaga. Olwaleero bw'olema okwekolerera, basinga obungi muli bavubuka bato, naye bw'olema okwekolerera ku myaka gy'olina egy'obuvubuka n'osuubiranga okuwa okuva mu gavumenti, munnange gavumenti budde bwonna ekyuka. Gavumenti erina kukeera ng'evuddeko gy'obadde osuuta. Kuddeko eyo gavumenti kuddeko abo b'otayagala babeere nga bali mu gavumenti. Simanyi ky'ogenda kugamba bantu, simanyi bw'ogenda kukyukira abantu be wavumanga, simanyi bw'ogenda batunuulira ng'ate oba oyitamu okusaba ekyokulya. Kati musajja wattu ono ali mu ddwaliro apookya n'ebisago, alangirira nga bavudde mu NRM, oba agenda kukeera alangirire nti atazze ku Kyagulanyi, oba agenda kusalawo ki, yamanyi okusalawo kuli mu mikono gye. Naye kasita yaloweza ku bukambwe bw'abasajja era n'ategeera nti baayita banne si banne. Kati awo ne banne kibawe ekyokuyiga, osanga nabo banaddamu amagezi agategeera, ne balaba ekkubo, ne bamanya nti katwetegule nga bukyali, ne balema kusalirawo obuzibu kuba nabo bajja kutuusibwako obuzibu, bayisibwe kyekimu ne munnaabwe Ashubaga Kato kyayiseemu. Kinaabayamba okuzibuka amaaso. Musajja yabagamba mwebeereremu, mwalema okwebeereramu. Kati byeyo bye mulaba ate mukyabiraba nnyo.